mawulire ge tuyinawo ku mukutu ogwa Red Zone TV, omukulembeze w'eggwanga erya America Donald J. Trump kyakoze eggwanga erya Uganda tekirojjeka. We twogerera gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebintu byongedde okuba nga byongera okubeera nga bisajjuka olw'enkolagana wakati w'eggwanga lino erya Uganda n'ery'eggwanga erya United States of America okugenda maaso n'okuba nga egenda eyongera okuba nga ebijja. Emabegakaawo wawulira olukalala lw'amawanga ag'enjawulo omukulembeze w'eggwanga erya America omupya Donald J. Trump ge yateekako kye tuyita tariffs oba emisolo ku bintu ebiyingizibwa n'ebintu ebifuluma mu ggwanga erya America. Kakati eggwanga erya Uganda mweriri nga bw'ogenda okuwulira bwe ngenda okuba nga nkuwa mu kiwandiiko kye ngenda okusomera okusinziira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akaleeka notification kakuyambako okubeera ng'obeera omu ku abo abasooka okumanya ne tuba nga ate tukuseetulira emboozi. Mu nsonga eno amawanga gawerera ddala abadde teyakitegedde bulungi wuliriza. Amawanga agasinga obungi gasuubula ebintu mu ggwanga erya America ne gateeka emisolo ku bintu ebiva oba ku maali oba ebyobusuubuzi ebiva mu ggwanga erya America okuyingira mawanga gaabwe. Kyokka kigambibwa nti ate ebintu ebiva mu mawanga gano ebibadde biyingira mu ggwanga erya America byo bibadde tebitera kuteekebwako misolo oba oliawo egiwererako ddala. Kakati we twogerera eggwanga erya Uganda liri ku lukalala olw'amawanga gengenda okuwa ogenda okuwulira g'obadde tewategedde. Amawanga agamu kugasinze okuteekebwako emisolo emingi, mulimu amawanga nga Cambodia, mulimu amawanga nga China, mulimu n'amawanga amalala omuli Venezuela n'amawanga amalala naddala ago agava mu kye tuyita East Asia. Kakati we twogerera eggwanga erya Uganda nalyo ligenze ku lukalala lw'amawanga agagenda okubeera nga gakubwa oba nga gateekebwako kye tuyita tariffs oba emisolo ku by'obugagga ebitundibwa mu ggwanga erya America. Jjukira bino bigenze okujja eggwanga lya Uganda nga lyakamala okubeera nga ligobwa mu mukago guli ogumanyiddwa nga AGOA. Jjukira ogwo gwe mukago ogwayambangako eggwanga lya Uganda okubeera nga batunda ebyamaguzi byabwe mu ggwanga erya America era nga balina akatale akataalingako misolo nga tebabajjako misolo tebateerawo mbeera batunda ebintu byabwe mu mbeera yonna gye baba baagadde. Oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Uganda lyazuulwa erimu kuwaga gasinze okulinyirira eddembe ly'obuntu kigambibwa y'ensonga eyabagobesa mu katale kali aka AGOA oba kye tuyita African Growth and Opportunity Act. Mujjukira omukulu amanyiddwa nga Lwaboogo we bamusindika mu ggwanga erya United States of America okubeera nga yeetonda ku ggwanga erya Uganda, wabula kigambibwa okuba nti kino kyagwa butaka okwetonda kwabwe tekwawulirizibwa. Kati ebintu byonna ebitundibwa mu ggwanga erya America okuli kaawa oba kye tuyita coffee, okuli vanira n'ebyobugagga ebirala byonna ebibadde biva mu ggwanga erya Uganda nga bigenda mu ggwanga erya America bibeere nga bifuna akatale. Kakati we twogerera bataddeko omusolo gwa bitundu 10 ku buli 100 ku byobugagga ebiva mu ggwanga erya Uganda, kubanga Trump agamba naffe mu byobugagga bye tutunda mu ggwanga erya Uganda okuli ebikozesebwa ku masannyalaze, okuli ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa naddala bye twabaguza omwaka oguli ogwayita nga bakola ennyonyi. Kigambibwa nti Uganda ebadde eyina omusolo ebitundu 3 ku buli 10 ku bintu ebiva mu ggwanga erya America nga biyingira mu ggwanga erya Uganda. Kakati America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump afuddeyo n'ategeeza naffe tutaddewo omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 ku bintu byonna ebiva mu ggwanga erya Uganda ebiyingira eggwanga erya America. Lwaki mwagala mwe mutufunemu ate nga ffe tetubafunamu? Kakati we twogerera embeera etandise okuba ng'esajjuka. Bino nno byonna biva ku ki? Bukulembeze kye bayita Trump administration. Kakati we twogerera embeera etandise okuba ng'esajjuka. Njagala kuba nga nkuyitiratira mu kiwandiiko ekiteekeddwa ku mikutu egy'enjawulo era okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Fox News gwe ngenda okuba nga nsinziira nkusomere ekimu ku ebyo ekiwandiiko ekyateddwako naye nkusomerako ebitonotono bye ndowooza nti obyetaaga. Kugambye agamu ku mawanga gasinze okukubwa oba okuteekebwako emisolo emingi kuliko eggwanga lya Cambodia, kuliko eggwanga lya Thailand, kuliko eggwanga erya India, kuliko eggwanga lya China n'okusingira ddala eggwanga erimanyiddwa nga erya Vietnam. Trump agamba lwaki mmwe mutufunamu ate nga muffe tetubafunamu? Kakati eggwanga erya Uganda liyimiridde wawuliriza. Okusinziira ku mukutu guno nga batugamba nti Trump slams 10% tax on Ugandan goods. What this means to exporters. Amawulire gano gasse lunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogwokuna omwaka 2025 nga bagamba omukulembeze w'eggwanga erya America Donald John Trump atadde omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga erya America nga biva mu Uganda, specifically ebiva mu ggwanga erya Uganda
ebitundu 10 ku buli 100 babitaddeko envumbo. Eggwanga lya America likalubye bagamba tetugenda kukkiriza mwe mubeere nga mutufunamu ate nga ffe tetubafunamu kubanga ne Uganda twakimanya nti muyina omusolo gwa bitundutundu 3 ku buli 10 ku byobugagga byonna ebiva mu ggwanga lyaffe nga America. Kakati tuwagala namwe mu kifiiringe tutadde omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 tubasaasidde n'okubasaasira ffe tutaddewo ebitundu 10 ku 10 mwe mutaddeko mwatuteekako ebitundu 3 ku buli 10. Kakati wuliriza nga bagamba Uganda is among several nations facing new economic headwinds after US President Donald John Trump announced a baseline 10% tariffs on all imports to the United States of America effective April 5, 2025. Nchokutandika gino emisolo gyateereddwa gigenda kutandika lunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 5 bwe bigenda okutandika okukola ono omusajja Trump ebibye bikolerawo. Wano batugambye eggwanga lya Uganda lyerimu kwaga amawanga enkumu agaateekeddwa kuba agaakubiddwa naddala mu nsonga z'ebyenfuna era nga bwe twogerera batandise okubanga empale zibakankana oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga erya America okulangirira kye yayise 10% tariff, a baseline of 10% tariff on all imports to the United States of America from Uganda effective 5th April 2025. Nti omusolo gw'ebitundu 10 oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga erya America okulangirira omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 ku byobugagga ebiva mu ggwanga erya Uganda nga biyingira mu ggwanga erya America era ng'omusolo guno gugenda kutandikirawo okusolozebwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ogwokuna omwaka 2025. The sweeping trade decision executed via executive order is part of a broader agenda to address what the Trump administration describes as unfair trade practice, including currency manipulation and trade barriers. Okuteekawo envumbo zino oba obukwakkulizo buno oba emisolo gino kiddiridde ekiragiro ekyokuntikko oba kye tuyita executive order mu ggwanga erya America ng'ekigendererwa ekyokugezaako okwenkanyankanya oba okulwanirira obutali bwenkanya obuli mu byobusuubuzi wakati w'amawanga ag'enjawulo n'okugezaako okulwanirira kye bayita trade barriers eziteekebwa ku mawanga agamu ate amalala ne batagateekako. Kakati wano wenkugambidde eggwanga lya Uganda libadde liyina tariffs za 30% ku byobugagga ebiva mu ggwanga erya America ebiyingira mu Uganda kyokka nga ate Uganda teyina musolo gwebaddeewa ku byobugagga ebigenda mu ggwanga erya United States of America. Kakati wetwogerera obukulembeze bw'eggwanga erya America butaddewo kino okutandika ennaku z'omwezi nga 5 lwe lunaku olw'enkya. The move comes just months after US revoked Uganda's eligibility for preferential trade under the African Growth and Opportunity Act AGOA, citing gross violations of internationally recognized human rights. Nti bino we bijjidde eggwanga lya America libadde lyakakuba Uganda ewaluma nga baakabajja era okubafulumya n'okusazaamu obusobozi bwabwe okubeera nga beetaba oba nga basuubuza ebintu byabwe mu ggwanga erya America wansi w'omukago ogumanyiddwa nga AGOA, African Growth and Opportunity Act, nga babalanga okubeera nti balinnyirira era bazze bakikola lubeerera nga balinnyirira eddembe ly'obuntu erimanyiddwa okwetooloola ensi yonna. Eggwanga erya Uganda babadde bamanyiddwa nnyo mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu, kati bano nga bagamba mwe abalinnyirira eddembe ly'obuntu ate mmwe betuwa emikisa tetugenda kukkiriza ggwanga lya Uganda kubeera nga muleeta ebintu nga mbadde nga mubireeta. Bagamba twagala mubeere nga musasula omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 ku buli kyabugagga kye muba mugenda okuyingiza mu ggwanga erya United States of America. Tewakyali muzannyo, tewakyali kusaagisa kubanga nammwe temutusaagisa oluvannyuma lw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu omuli okukuba ab'ebyobufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya, omuli okuteeka obukwakkulizo obw'amaanyi naddala ku abo abalaze sayidi gye bagwa, omuli okutulugunya bannayuganda n'enfuga embi egenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Bano babajja mu mukago gwa AGOA era ojjukira twakuwa amawulire ago omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwaboogo ono nga mutabani wa General Kaguta Museveni yawasa muwala we yasindikibwa mu ggwanga lya America okwetonda, wabula okwetonda kwabwe tebaakuwuliriza. Kakati wetwogerera embeera eyongedde okuba nga ate esajjuka. Eggwanga lya America litadde omusolo gwa bitundu 10 ku buli 10 ku byobugagga ebiva mu ggwanga erya Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.